The boss is there, Mr. You see what these people are doing to the road? You see what they're doing to the road? You see what they're doing to the road? Ettaka likolirina akoki kakwate oba mwagala kusiba oyo omukulu yabasi mumwe ama kitegeera I'm at liberty to do anything to you nkugamba okitegeera mukitegeera Council, prove it, then you can dig. But stop this nonsense. Instead of advising your parents, you are just here being a nuisance. Go and advise your parents. Get the work from for once. Instead of opening against. Only advise him. I respect that man. That's why we're here. I'm helping my mother go off your father. He's doing something wrong. They sold this place to us. Why are you trying to take it? And I'm sure by the end of today it's going to be amendment here. Then Mukomel. Those are the olulabye.
He has them. He's there, he has their pleadings. You cannot stay away from your pleadings. And we have the agreement. You wouldn't live in this kind of situation. Honestly, the other side. Batujooza okuva kino oyo omwana obwana najja n'atujooga ate muganda we mukulu w'essimu eyali muganda we ye yali alaba sensi muganda woyo naye oyo kasaga beeberera eri mu mpale nnyimpi ne bajooga ffe abali We are not coming. Yes, please. Kibi nnyo nti omugenzi tumuzza mu bino naye erinnya lye liryo mweriri yabasasula era Amyuka endagaano eno tajeegaana. Bwe twagijjaayo mu 2 bwe twagijjaayo mu 2015 ne balyoka bagikkiriza. Mukyala Yiga n'agamba ako kaali kasiimu akasiimu bakakolera endagaano. Ye kale oba batuguza access road nga bagamba nti si yeeno batulage access road gye batuguza. Oba bagamba nti si yeeno ng'egenda to his home on Gulama Hill batulage access road gye baguza omugenzi. Oba eno si gye batuguza endagaano yeeno. Nze ebyo ebigambo byange byokka. Afande Yiga wali wano? Wali wansi atutte. Kitegeera. Kiza yasindise bano? Yabasindise. Nze kyekyo kyokka kye ŋŋamba oba si eno access road gye baguza omugenzi bamulage gye bamuguza. Kyekyo kyokka. Yabakoze bagenda ne bafunza mwannyinaze mu 2015 ne bamuyiikiriza bamugamba gwe tugenda kumenya ewammwe tugenda mmenyawo tetwabaguza biki nga n'endagaano yennyini gye twogerako ffe twali tetunnagirabako. Ne bamuleka kati n'abagamba nti mugira mwannyinaze n'abakkiriza balimireko ku eka 2 n'ekitundu ku eka zaffe kumpi 3 ze tulina wano n'abakkirizaako balimireko ng'ensonga zino bwe zigonjoolwa tuba tuli mu kuzigonjoola nga tugwa ku ndagaano eyabagula gye bali basirikidde. Bwe twabuuza mukyala Yiga bwe twababuuza mwami n'omukyala Yiga nti endagaano eno mugimanyiiko lwaki mutuyiikiriza okutwala eka 2 ekitundu wali wansi ng'ate ekkubo lye mutuvunaana nti twayingira omugenzi yaligula. Mukyala Yiga yatandikaga nti ako kaali kasiimo kya kasiimo bakakolera endagaano ye yali amusiima ki? Okiwulira abantu bano bakuluppanya babamanyi babbi battaka buli babeera buli abalinaanye wonna wa mu mukono muno balina entalo z'amataka babbi b'amataka. Kaakati bwe twazuula endagaano tubagamba neemulekerawo okulimira mu ttaka liri eka 2 ekitundu. Mwabagobayo? Ne tubagobayo ne balemerayo paka we nabagobayo n'ensi basenge kati bwe nabagobyeyo nabo ne bajja okuziba ekkubo ly'omugenzi wano erireeta kati namwandu mu maka ge. Mukiwulira era lye lino babadde balisima nga bwe mulaba n'okukutula chain link yenna batukolako effujjo
okutugoba ku kkubo lye twagula naye oba baagala tubasasule naye ekituufu baali baagala ttaka lya wansi we twabagobye kati kwe kujja okulumba wano okuziba ekkubo lino naye naffe tetugenda kukkiriza kubanga ono omusajja yesi w'amaanyi AIGP poliisi yonna emutya okiwulira ku makya kuno bazze bakutta abaana baffe abakozi ba faamu babasibye DPC w'emukono aweereza patro mu bwangu nnyo ne babasiba naye bwe mukubidde nti ate abantu boonoona property yaffe boonoona ebintu byaffe aganye okuweereza ki obuyambi tuli mu kwerwanako ffeka kubanga omusajja bamutya yali munene mu poliisi twateekayo omusango bwe yasooka okujja n'aziba ekkubo lino wiiki 2 emabega naye nkugamba nti nakati fayiro tetambula buli omu ofiisa paka DPC batyo mukubira essimu muyita ku poliisi tasobola tebamusobola kakati naffe tulaja tugamba nanga ani akola ki ani asobola otuyamba mu nsonga eno ani kiwulira so tuli wano tugamba bannange tukoze tutya poliisi gye tuddukira teri buyambi omusajja bamutya wano ku ground omusajja ayonoona bintu bya namwandu kiriwo kusaawazi mpanya nti yadde agezaako mbu anoonya boundary weziyita ffe tetuganye boundary wezikubanga omugenzi yakkiriza nti yayingira ki ewaabwe kwe kugendayo n'abasasula era ffe empanye tetuziganye ekyo kituufu naye ate waasasulwa ekkubo lino limazeewo kumpi kati emyaka gigenda mu 20 years etteeka mu Uganda ligamba omuntu waba alina ekkubo nga ligenda buwe myaka 10 n'okusoba tosobola kuliggala Amyuka kati akola bibi etali ku mateeka gaki ga Uganda etteeka liri kiriya ndi oba oyagala okuggala ekkubo yita minisita owa landizi ajje ku ground ayita abatuuze ababuuze ku kkubo eryo oba baliyetaaga oba tebaliyetaaga Amyuka akola bibye atufufugaza anyigiriza namwandu amufuukidde ekizibu naye kubanga poliisi ekola ki emutya teri asobola mugamba ku Why don't you go and talk to Mr. Bazibye? Eri gye litandikira waffe naye awo bwe twagula access road bwe bazimba ne balaba nga waliwo encroachment muzeeyi n'agenda n'alaba Amyuka ne bateesa n'abasasula okiwulira musajja wattu n'afa ne basirikira endagaano tugizuula luvannyuma nga batukyunya baagala tubaweemu ettaka lyeri wansi tugizuula tubagobayo kati okubagobayo kati basiba wano okiwulira kyokka endagaano tebajoogerako ate nga mukyala we yarisiibinga ssente mu maaso ga Amyuka mukyala we yani ye Beatrice Yiga era endagaano weeri okitegeera eraga nti muzeeyi yes muzeeyi yasasulawo $17,000,000 in 2004 okitegeera naye kakati babyegaana beewunza balinga abatabimanyi buli we balina banneiba balinabo bayomba n'amatagi nawo kiki kye baagala kubba bubbi bantu. This is the video showing them Mr. Yiga is seated down there. Say, well, this is what the money you are protecting is doing to our property. Is this right? And he's here, he has refused to leave. Mr. DPC, is this right? Thank you. DPC. It's DPC. Njogede naye ku simu yalagidde okukwata abaana. Mugamba nti ate bayonoona wano waffe. Talina kyakolawo. Naye ono yayanguye kuweereza patro kukwata abaana. Nze lwaki taweereza patro kutaasa byange. Ate ngenda naye mukola ki? Naye ngenda mumulisa. He's in bed with Mr. Yiga. Ye access eyamuweebwa akole ekkubo nga liyita eno mu nteeko nanga bwe mugira bwe ekkubo libaddewo myaka 2 kyennyamiza era kyennyamiza nnyo okuba nti omuntu ate alina okukuuma eddembe ly'Abannayuganda n'okukuuma ebyabwe ate ye perpetrator agenze mu maaso okubanga akola ekifaananyi kiti. Bakutte abantu nga bameka? Bakutte abaana 4 abakozi ba famire ya mwami Zimwe
nga mwe muli ba driver ne basikali abakuuma. Nze Nakendo Ibrahim, ffe bapuliida ba famire ya Mwami Zimwe esangibwa wano ku Eseta ku Gulama Hill. Kitalo nnyo kye tulabye olunaku lwa leero. Bawe mulaba wano ekkubo erigenda mu maka ga client waffe bagitimyemu trench y'amaanyi nga babalemesa okubanga abatuukirira amaka gaabwe. Ekkubo lino limazeewo emyaka 2 nga liri mu existence. Kitalo nnyo nti omukulu AIGP former AIGP Amyuka Frederick olw'obusungu obungi yazze n'abanga yatemyemu olukonko nga wanayitawo wawe weewaawo agenze ng'atema ebifo bingi nnyo mu kolansi ono aweza kilomita nga 2 okuva wansi ku Namiryango Road. Tugezezaako okwekubira enduulu, twagenda ku poliisi emukono, bwetutuukayo ne tulaba OCCID n'atugamba nti ajja mumusamoninga. Unfortunately ne guno gwakata muyitanga. Ne tugenda owa RDC, bwe twagenda owa RDC Mwamiga yajja naye yali mukambwe teyatuwa audience. Tebalina buyinza bumusamoninga bo baranka za wansi. Tufunye ku masimu g'aba director bonna tubakubidde kyamukisa mubi tebakutte, so tuli mu mbeera efaanana bwetyo wano ku Kasozi Gulama. Tujja kwongera okwekubira enduulu, tulina essuubi nti kooti z'amateeka zijja tuyamba, naye nga embeera efaanana bweti tesaana kugenda mu maaso naddala ng'ekolebwa omwami yali former AIGP. Ekyo kitiibwa kyamaanyi nnyo mu poliisi eri abakulu ba poliisi nti mukome ku maanyi ge mukozesa nga mudiringa n'abantu ba wansi. Kitalo nnyo era tusaba nti mutudduukire mu mbeera yonna feka olw'okuba tetulina wala wonna we tudduukire okuggyako mu kooti z'amateeka ezo. Then n'abaana baffe babasanze wano ku makya ne babakwata kabanga lyezze. DPC we mukono gwe tubadde kali important. Koka kiri mulandi yange. Ndoza yogera ne jaji kikola. Abadde akugambye atya kubanga kutika kukireeta. Ya era lese n'abamawulire ndi wano nabo. Yes, ndi mu ttaka lyange mwenkolera bito nga at least tuyitooko ku ki kakati nga ko bw'okajjayo lino lyonna ettaka erigenda lyo ligendanga bwenti okuggyako kali ke kabadde kayingira ki kakati kiba kitegeeza we have to reserve eno kaba tekaliyo era neneebaza Katonda kuba ekisa kye nalina wadde bano abaana beereega ba Pawulo naye nga nsaasira mukyala wadde naye oba yaluzinga senses tebatugire nnyo ng'ate balina okuopeninga gundi yaabwe tukikola tutya I don't know oba That's your second. Do we look armed? But who has a pistol? No. Can you put those things down? We'll take it once. He told me that there is no one. Take There it. isn't. Take it once. There isn't. So you pull out a pistol. Which security company is this? We need to get this security company. Guard force. That's how you behave. You pull a pistol on people. Let me call the Inspector General. Gega macheka nga muyingira guard gundi ezo. And you are speaking to a police commander. It's okay. Yes. Is this the way you were trained? Who? You're a police commander. This is private property. It's okay. I have not come to fight. That is the pistol. Please put it back. It's okay. I have come to No find- one is armed here. It's okay. Me, what I've brought home to see what is going on. Okay. Take back your pistol. So then put away the pistol. I also have one. What's with the pistol? It's not for public show. So, okay. Who is the responsible? No one. How is No it one. your business? We are standing on our land. You are right. Everyone here has a... These are our two. In our property. Now, okay. Okay, let's go straight. binagwa teyatukola n'ofuuyira emmere yaffe. This is my land. This is our land. Own the land. Can I show them the implement? So
ndowooza okukatwala wangi These guys have dug up this road and Mr. Ike is going to kati pay. ali kusimu ayogera n'abandi simanyi This is a Dama project. nyamba onsindikireyo essimu kubupedde gyolaba nti zikule kifo ekitegeeza wano wonna wuwo wano awo abaana bwebakikubira ddala awo paka eno yonna gye mukikubidde gye musanze barikeedi This is asphalt. This is not mara. It's asphalt. aclaiminga nti yagulawo kuba ssente yaziwaani simanyi They don't know the island cost n'ebyapa implication. No, byange they were cutting up roads. ebyapa byange eyo sitooli gigenderere kubanga saagala bupedde egwe mu trouble ate nze manyi bwembeera mu kintu kibeeramu nabwegendereza nakumanya kati kano akakuubo kano nga we kali konna kako okuva awo omwana oyo okuva ku kikomera oyo omwana ayambadde akofiira waali ndowooza zi x ozirengera ku kisenge x ezo zikkirira bulungi nezikkirira paka emmanga eri era we mukyukidde waliwo n'ejjinja lyange era ekitegeeza kati bano bakubba bubbi yes oyo mubbi abba bubbi kitaawe yakikola oyo omwana yali muto nga tamanyi bigenda mu maaso kitaawe ziimwe kasagga ye yabikola obwedda anoonya b'amawulire kitaawe ye yabikola kakati era naye agamba nti nze nali muto saabitegeera empapula ze yagwako ezigamba nti yagula sezirina kyakukolagana nange and this land is mine era kyenjenji surveying singa ojja lwakuba ajja kuwulira nti oba kiki ebyo byonna byalagira tebijja kukola ngenina nakyuma wakisenga kati tujja kuwuliriganya ndowooza sekyo kwata esimu limuwemu olampa Nze sijja kulwana naawe naye what you're doing is not right. Okimanyi?